Okay, ogamba otya agoberera Open Mic Media amanya eddoboozi zerito Emma mbadde nkubuzeeko nnyo. It has been a very long time nga tetulabaganako, manye ensi etuba up and down. Tukomyewo, so kazukomya ku lusozi mu Uganda ya weekend ey'okwagala independence. It has been Uganda's independence 9th October. Uganda yafuna independence. Uganda kumefuga oba obwetowaze. Okay, independence yayo. So 9th October Uganda yafuna independence. So bana abaselebrate independence bakulisaayo. Okusinga byonna njagala okukwebaza buli muntu eyekumidde Open Mic Media naye nagambye nti gabiri independence kansooka ate mbejjukanyemukko ebyaliwo Uganda agenda kufuna independence. Ekisookera ddala Uganda bafuna independence, omusajja yasooka ogikulembera so abeera president waayo yali musajja Muganda Ssekabaka Muteesa Walugembe. Egweta Walugembe Muteesa yali kabaka ate eyasooka ofuuka president nga Uganda efunye obwetowaze. Yes, bweyafuka president Samuel Obote yali second president nga Muteesa Walugembe avuddeko. So nabadde nina ekibuuzo nga tuzeeko emabega zinadembuza mikwano gyange nti nembabuuza bw'abanga mu kiseera ekyo kabaka Muteesa yaliwo, then kabaka Mwanga yaddako mu 1900 era abasigemugera ku 1900 Buganda agreement. Then the question comes, bw'abanga Muteesa yaliwo, bw'abanga kabaka Mwanga yaliwo mu 1900 Buganda agreement, lwaki kabaka Mwanga teyasayininga ku 1900 Buganda agreement? Kubanga ku 1900 Buganda agreement abantu abasayiningako bali abakiise babiri okuva mu bwakabaka bwa Buganda awamu n'omuzungu eyakiikirira abazungu oba Queen wa Bungereza. 1900 Buganda agreement kabaka teyasayiningako. Teri kabaka wa Buganda yasayininga ku 1900 Buganda agreement. Agreement yali between abakiise ba kabaka n'abazungu. Ekibuuzo ne kijja, lwaki bakabaka ababiri? Kubanga kabaka Mwanga yaliwo ne kabaka Daudi Chwa mutabani wa Mwanga naye yaliwo, naye teyasayinira ku 1900 Buganda agreement. Tubuulire ensonga, gwamanyi geography, gwamanyi SST, gwamanyi history. Tubuulire ensonga lwaki kabaka Mwanga ne kabaka Daudi Chwa tebasayininga ku 1900 Buganda agreement. Eyo kanveeyo. Naye nga I want quick answers. Gwe naye namanyi answer, please ituwe mu comment section tugenda tutambulira wamu. Anyway, eyo ngambuddeyo nyongera okwebazaako abayimbi ab'enjawulo mwalayo yatambudde. Waliwo essomero bayita Hillside Nursery and Primary School liri awo Naalya. Mwabirabye abaana bagenze ne bakola parade ne politics atuse mu baana b'essomero. Politics kati ali mu baana b'essomero. Yes, politics gyali mu baana b'essomero ate nga w'amaanyi. Abaana bayambadde red ne bakwata bendera z'eggwanga ne bakola ekintu ekyabadde unexpected, ne bakumba okwetoolera Naalya ne balabisa nga bambadde red. Muganda wekkiriza gaana right now abantu bakasizza ensi nti we are in a political season. So buli kintu ekyefaaniza beera red oba yellow kiraga sayidi gy'ogwa. Politics atuse baana b'essomero. N'ekibuuzo kiri nti gwe mu ndowoozaayo gwoza kirungi abaana b'essomero okwenyigira mu politics oba kirungi politics w'amasomero okufaanagana ne politics ow'ensi? Kubanga ga amazima politics is a dirty game. Yonna w'omuzannyira oba mu masomero oba mu church oba wa asigala politics, and the politics is always a dirty game. Ekyo tekyewalika. Trust me. Politics era bwe video n'ogenda oh my god abaana baffe bagenda kuggwawo because omuzadde alina abaana musomerera abakimanyi nti essomero eryambaza abaana red ne bakwasa bendera abaana abo bakibiina gundi. Gavumenti etulanyita butiga nemanyi ekiddako. So bannange nga tuli mu political season twegendereze bye twambala bye twogera byalayininga who we support. So nga ate mu Uganda we yatuuka si kirungi kulaga gwe ani gwe wagira omuntu wo olinda akaseera k'obululu. Wetu tuli mu time nga tuwera mu kulonda what we call secret ballot election. Ogenda kukkirira mu bbaafu bwemu okwate peeni otiikinga omuntu omuolira gweyagala, oba oyambala ngule oba oyambala nkofiira oba weewereramu oba oprotectinga games, whatever you want. Keep your ballot, keep your idea, keep the person you support as a secret, because we are under what we call a secret ballot election.
naye ekyo baganda bange mbasaba bwenaina gwawagira muwagire mukyama because kati politics batemu bajja kutta politics mwene mpola oyinza okufiirwa obwerere muganda wange saala nyo kugenda wala kalina ku mulamwa gwa vidiyo ey'olwaleero omulamu omukulu ogw'ennaku olwaleero bebawala b'ekkanisa SDA girls mugamba butya obuwala obukristaayo obuwala obulokole obusimalangambuka asha mu church bannange kaga tutegeere abawala abawereza mu kkanisa mulekerawo okwambala obuntu obutulabisa for example padden time ya camp meeting bannaye camp meeting season eno camp meeting season wanayo zintu abawala nga bambadde obuntu mazima ddala omuwala ajja mu camp meeting ng'ayambadde akagoye kotamusuubiriramu okitegeera ng'ayambadde akagoye ekisambi kirabika kiri weeru omwana nakuyitawo gwekisambi mukole mu camp meeting zeebamme omwana ayambala akagoye ng'ekisambi kyonna kiri bweru. Oh my god, n'ekyo bannange abawala bonna abali mu church service tubasaba mwambaleko bulungi mutonyamiza musajja togenze ku church ogenze kusaba obulawo omudinkoni akuyitako oba akawala oba ka asha kakuyitako ng'ekisambi mutuufu kitukula nosobola ojja concentration ku byokusaba nosobola ojja ku kisambi kya mwana asha akuyiseko mwana muwala so tuteezemuko ebintu such small things bujja abasinza ku mulamwa bujja abantu ku mulamwa abantu banyize nkyalabyeko abakikomplainingako nti bannanga abawala abali mu church service bwogera mu machachi g'abalokole obisangayo ogenda mu bundi mu protestant obisangayo ogenda mu basebereside obisangayo ate mbasebereside ng'oyagala okukola nti abaana balina obugoye obumpi linda time ya camp meeting camp meeting omwana ajja ng'agamba oba wasigenderera najja ng'ayambadde akagoye ng'aliyangazza okwetega abavubuka bazze mu camp meeting which is okay please bwabubo but oluusi bitwaffectinga fe ababeera bazze okusaba naye mbadde nsaba nga mwambala ebintu ebyo be mindful of the audience you're going to because abantu obumu ffe tulaba tujajinga yes si kirungi kujajinga but you give us reasons to judge your dress code and your appearance in public netugemekeza nga tuba scrutinize tuba judges of how you engeri mufaananamu oba mukategedde akantu ako yes n'olwekyo badde mbasaba abawala bannaye mwebereremu njagala nsooke mpuzike program eno speed ero sina byakwogerako just nze tukanye ku nsonga ezo n'ekisembayo bannange ekisembayo ddala this goes to all men bw'oba osobola obuwala obukopi mu buboole bw'oba osobola omuwala omukopi muboole kikyengeza kutegeeza omuwala nga you're going to provide her with everything oyo muboole gwagenda ogula data gwagenda omugulira airtime gwagenda okukola ki olina omugulira akasimu akapya ayagala omukolere kino eno oyo muboole agenda kwekizostinga akunyunyute to the last and what makes it more funny ku last moment you may end up losing yourself nga weeruzinze without gaining anything because kino kyagenda okuwa ekyesanyu timely happiness tekikuletera kubanga gwe you exhaust yourself because of the timely happiness okyegere n'olwekyo mbadde nsaba tutambulire wamu buli kaseera buli kadde tubeereko tutambuze ensonga ate era butunyumire bannaye we have a lot of things to accomplish tunabingi ebyokuwangula tunabingi ebyokumalako nabyo naye nga tutambuza obulamu bw'ensi eno tujjukire let us always do our things nga biri well aligned and well strategized. Mukama wampeere omukisa mubeere bulungi mweraba.